Alright, LMTV Uganda program webera step by sonsomola wano woka banange wojja okujja nateera amawulira amanya n'eddoboozi Queen Sylvia Fire Lady nanyini go ali behind the camera tewerabira bamuyita mwana mulenzi Lawrence wamu ne mwana mulenzi omwana omuto bannange naye nga abikutemateme okubanga abikuteera ku screen abeera mwana mulenzi King himself ate nga abo basinza wali ali mu King Montage company ennene abakwata emikolo gwe wenna oyina okwanjula oyina mbaga birthday parties oyagala ku surprise nga mwagalawo oyina omuyimbi oyagala bakwatire video y'oluyimba nga lulungi ekifaananyi ekirungi balina zi black magic balina zi Canon balina buno budrown nabuli kyomanyi nti tusobola kitunuzaamu kamera bakoneko bukonyi ku namba z'essimu zino manga 0702104125 0702104125 ojja kubeera nga ate munnange obeefunira abo bannange bakabaka mu kukwata emikolo mukwata video mukola photoshoot obamanyi naye nga bannange Mackenzie tali nange right now munnange ali mu lockdown katono kakyamunyiganyiga naye anytime any day ajja kubanga aneyunga ko tsolo kubeera nga tukwasaganya ekintu kino mu maaso Veron etake bannange sweetheart ogamba otya mukwano okutumira kubanga okola kyamaanyi nnyo naye kimanye nti nkunoonya noonyako yes ate Yusuf awe Dubai Louis awe Saudi Bowa Vincent ogamba otya mukwano oli bulungi bannange Aisha Sarah Pretty LMTV fans mugamba muta team Princess Agatha team ya mwana muwala Queen Freedom Babas Constantine mwena muli bulungi team Oman team Dubai team buli team yonna mukola kyamaanyi mwongera okulayikinga wamo n'okusubscribinga wamo n'okusharinga wanjogerera Samasi Walukaga yavuddeyo n'agamba nti bannange nze ekyokuziikula omugenzi nze sikiwagira my dear oyo yali lolomodo wange okitegeera temusobola kera kumache ne mugenda muno muziikula lolomodo wange kudiru ki ekyo sikiwagira n'akamu n'akatono era ye akivumirira okitegeera n'agamba abaana mukuze namwe mukole ebyammwe lwaki mwagala nnyo kayanira ebintu by'abagenzi ebintu by'abafudde okitegeera mugende mukole ebyammwe mwesonyiwe ebintu by'omugenzi era ye yagambye mukaawu nnyo by the way abantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku nsonga eno ey'omugenzi abalala nga bagamba aziikulweyo abalala nga bagamba taziikulwayo kati gwe mulaba LMTV Uganda nkubuuza ekibuuzo olowooza ekituufu kyeki bamuziikula bate bamuzikula naye nze nange kulwange sikiwagira lwaki nti omugenzi ono bwe yali afa yalekawo abaana be okitegeera yalekawo abaana be yalekawo baganda be okitegeera abaali bamuddinganako kubanga waliwo nakato oyo nakato naye basobola okumujjako ndaga butonde okitegeera kubanga omusayi gwe gumu n'ogwa Paulo Kafeero lwaki bagenda okuziikula omugenzi ng'ate yaleka n'abaana be okitegeera yalekawo Simon waali okitegeera yalekawo Dube waali mutabani we okitegeera by the way mukunoonyereza okunje nategeezeddwa nti Simon yali ateekeddwa okubeera omusika w'omugenzi ono naye munnange mu kupalapalanyaawo mu ntale ezaaliwo ennyingi ne basikisa Martin Kafeero naye nga Martin Kafeero naye bamutankana right now wenjogerera yes bamutankana naye Kafeero yaleka kubanga mu kufaawo wennyini batwala abaana 12 naye mu baana 12 abo balekawo DNA zagenda okuvaayo ng'abaana abagambibwa nti ba Kafeero bali abaana 4 so that nga bali abalala bonna siba Kafeero kakati gwe omulabi wa LMTV awo weweebuuliza omukyala bisirikira Robina byayogera olowooza asaanidde okulwanirira ekintu kino newankwadde nga teyamuzaalamu mwana oba nedda okitegeera si kirungi kuziikula munnange nate era muntu yafa kubanga eŋŋanda ze weeziri waliwo nakato waliwo Simoni waliwo Dube abaana ngenda kubanga nabo mbakusomera kubanga si kirungi bwe babanga bwe bali ate ng'omusayi gwe gumu lwaki tebakozesa abo ne bagenda okubanga munnange bakola DNA ze beetaaga oba bagala teekayo byawongo nga bisirikirwa we yagambye naye nga bannaye ebintu biri eno byo simanyi kumanya simanyi naye katusabe Mukama yekka yaba abeerawo kubanga munnange abikwasaganya mu magezi kuba Mukama yasinga amaanyi Masi Walukaga yagambye ye takiwagira kubanga oyo lwe romodo wange